Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amatenda amalungi amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala wekitibwa tumusaba sokusasya n'emirembe ku wekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twagala kweyigirizayo hadithi yombaka Muhammad ya Ibn Abbas radiyallahu anhu erimu ensonga bbiri nga nkulu nnyo. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والعافية. Ibn Abbas atunyumiza nti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ebyengera bibiri abantu bangi tebamanyi vvalu yabyo babitambuzanga bwe baagala. Kyokka nga ate ebyengera ebyo singa oba ogayadde nekikuvaako wejjusa nga ate tekisobola kudda. Ekyengera ekisooka Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti as-sihhatu wal afiya, kyekyengera ekyokubiri. Ekyongera ekisooka as-sihha, obulamu. Obulamu bwe tulina buli abulina tamanyi bulungi vvalu yaabwo mpaka nga bumuvuddeko. Buli Allah lwakuwa obulamu mubiri nobeera nga omubiri gwo ebiyungo byonna biramu, amaaso gakyalaba, amatu gakyawulira, ebigere bitambula, organize eziri mu lubuto munda zonna zikola. Ekyengera ekyo bwe kiba kivuddeko bwe bakitegeera. Abantu bangi babizanyiramu, kigenda kimala kumuvaako n'alyoka ajjukira nti kale bwe nabeerera omulamu singa nakola kino na kino. Ni'matan magbunu fihima kathiru minan nas, abantu tamanyi vvalu ya byengera ebyo. As-sihha, obulamu. Allah subhanahu wa ta'ala seruganda buli Allah lwakuwanga chance y'okubeera omulamu. Kozesa chance eyo okubeera nga Allah omusinza, kozesa chance eyo nga talina kuvaako okubeera nga okola. Onyagira akadde ako Allah kaba akuwadde nga okyali mulamu, okoleremu ebyo by'otasobola okukola nga Allah akulwazizza oba okubanga akutwalidde ddala. Kubanga aliwo omuntu okubeera nga okyassa ensi okyagiriko naye nga obulamu bw'ebiyungo byo tebukyakusobosa kukola mirimu gye wali badde okola. Akaseera kano abantu bangi abalina obulamu bwabwe naye nga tebasiiba. Tasiiba Ramadhaani, tasiiba Lwakuna, tasiiba Ayyamul Bidh. Allah nga yamusulako ekirwadde oba kya alusaazi oba nsigo oba sukaali nga bamugamba nti togeza kumala 3 hours nga tolidde emmere. Kati mu kaseera kano nga yejjusa yeegomba abasiiba, era ogenda okusanga wali aboogera n'agamba nti singa Allah abadde akyampadde ku bulamu, singa Allah siyansulako kino ekirwadde nembeera nga nsiibako nga bannange. Naye nga bwe yabeerera omulamu teyafaayo kubanga asiiba, kubanga akola emirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyamwagaza. Abantu bangi kati Allah bawadde obulamu mu buvubuka bwabwe, akaseera k'obuvubuka amaanyi alina, ebiyungo byonna biramu, naye nga ate abikozesa mu kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kokka. Amatu g'alina nga gakyawulira, byagawuliza byonna Allah ate bye yaziyiza. Obasanga batadde obuntu mu matu, balina bye bawuliriza naye ng'olowooza nti bawuliriza oba oliawo bigasa, naye nga ate birimu kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mu kuwuliriza ndongo yokka yeyingira mu matu gaabwe, kuwemula, komedi n'ebiringa ebyo byokka ebyo nga muntu ayagala biba biyingira mu matu ge. Batono nnyo b'osanga ng'atadde obuntu obwo bateeka bassa matu okuwulira nga awuliriza Qur'an oba awuliriza irimu, wabula amatu ago Allah gakuwadde singa Allah agakujjako ojja okutegeera nti singa nakozesa amatu gano mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Amakulu n'obeera nga amatu go omuntu bw'otadde ku matu buwuliriza irimu, owuliriza Qur'an, owuliriza darasa, kubanga alhamdulillah abantu ku ssaawa ne waliwo wafura kabiira, tewali misomo gitaliiwo. Baseeka basomesa, abasomi ba Qur'an bangi bayitiridde, darasa nnyingi. Omuntu w'osobola okuteerako mu karediyoko oba mu ssimu yo n'obeera nga byewaseegivingamu okuwuliriza byebyo ebigenda okukugasa ku lunaku lw'enkomerero na wano ku duniya Allah byayagala. N'olw'ensonga eyo bajjama, ebiyungo bye tulina bye tusaba bulijjo Allah abeere nga abitukuumira.
nga tuyita muddu we nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yatusomesa buli ku makya obeerenga ogisoma n'olweggulo ng'osaba Allah nti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kubanga edduwa eyo nkulu nnyo, mulina okubeera nga mugyekwatako. Buli lunaku nabbi yagisabanga Allah subhanahu wa ta'ala nga amakulu gaayo okusaba Allah abeere nga akuwa obulamu mu mubiri gwo gwonna, ebiyungo byo byonna bibeere nga bikola. Omubiri gw'omuntu guliko ebiyungo bingi, naye Allah singa akuyako ekiyungo eki gy'omanya nti kya mugaso. Naye kati omuntu ng'akyabiraba abiraba nga bijja bizi automatically, akeera ku makya nga amaaso galaba, akeera ku makya amatu gawulira, akeera ku makya organize omunda zikyakola, alaba nga ebintu ebyangu. Naye eyazibuwalizibwa kati obulamu ye muntu nga ekimu ku biyungo ebyo kyamuvaako. Omuntu n'abeeraawo nga bamusondera ssente genda China kukyusa nsigo. Eyo tubiraba bulijjo ku social media nga batuweereza abantu abali obubi. Omuntu n'olaba nga muvubuka naye nga akaddiye ng'alinga mukadde wa myaka 80 lwa nsigo. Ogani eri munda tetugiraba, naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'agikuggyako oyinza okubonaabona ku nsi kuno. N'olwekyo bannange ekyengera ky'obulamu tukikozese bulungi nga tonnalwala. Abantu bali ku bitanda, mugendeeko mu malwaliro mulambule abantu. Mikwano gyammwe babeeranga nabyo, tubadde ne mukwano gwaffe wano nga tutambula naye ng'ali bulungi, essaawa eno tasobola kutuula. Jasi Allah yamuwa kirwadde nga kiri mu kabina mekyakwata, tasobola kutuula, yeebaka bwebase, asala yeebase, alya yeebase. Naye gwe ekyo kiyita kya muzannyo okubeera ng'omuntu tosobola kutuula newakubadde okufukamira nga weebaka bwebase obulamu bwo bwonna. Embeera eyo nzibu nnyo. N'olwekyo tukozese nnyo obulamu bwaffe, tuleme bugayaalirira, kubanga akaseera k'obulamu teryamanyi ddi obulamu obwo Allah lw'anaabukuggyako, either okubeera nga akulwaza akuleke ku nsingo okyassa, naye ng'ebiyungo byo ebimu ku byo nga birwadde oba oluusi byonna. Then ekyongero ekyokubiri, al-faragh, bwe budde Allah bw'atuwa. Bannanga abantu bazanyidde mu budde Allah bw'abawa ne batabukozesa bulungi. Omuntu olunaku ne lukya ne luziba, naye nga byakoledde mu bulamu mu lunaku olwo bw'obanga obitadde ku minzaani nga ogenda bisenga kulaba biki Allah by'anaamuwaamu empeera na biki Allah byagenda omuwaamu emisango, ogenda okulaba nga abantu bazanyidde gyo mu time. Bannanga akadde be kagenda tekakomawo. Bw'obanga olwaleero nga lwa Friday ng'ogenda kutuusa Friday y'enkya ng'okyali mulamu, teweerimbanga nti Friday eyo yeyo yennyini gye wabaddemu mu wiiki eno ewedde. Awo abantu bibabuzaabuza ne balowooza nti obudde bwe bumu obwo, naye nga buba bugenze. Ennaku z'omwezi bwe zigenda ne zigamba nti Friday eno yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 2, for example ogw'Ekumi 2023, Friday ejja tesobola kubeera nga 2, eyo egenda kubeera ndala. Buno obudde bwayitako dda. Zino ennaku zitambula, bazituma mannya, naye nga tekitegeeza nti akadde kaba kakomyewo. Bannange etime eddakiika emu bw'eti ekuyitako mu bulamu bwo ekola kinene nnyo, tetugizannyisanga. Ate nga buli ddakiika, buli sekendi abaana Adamu tugenda gibuuzibwako tuwe ansa. Allah agenda kubuuza omwana Adamu, buli omu tagenda kuva mu bbaliro. La tazulu kadami abdi yawma al-qiyama hatta yus'al an arba'. Teri muntu agenda kuva mu bbaliro kuyingira jjana oba kuyingira muliro okujjako nga wadde ansa ku bintu 4. Ebintu ebyo muli an umrihi fima afnahu, akaseera obudde Allah bwe yakuwa, obuwangazi Allah bwe yakuwa wabutambuza otya, wabukolera mu ki? N'olwekyo la nudayyi'ul awqat, togezaako okutta obudde bwo. Time ejja kutuuka obwejjuse nga ate tebukyakomawo. Teriyo kigenda kudda mu time ebeegenze, eddakiika ebeegenze. Endala gy'onoobaamu olunaku lw'enkya si eno, enayo yagenze yayise. N'olwekyo omuntu awangaala ng'amanyi Allah subhanahu wa ta'ala talinayo ddakiika n'emu wadde sekendi gy'akola nti eno byenjagala byenkoleramu. Amanya nti buli kimu bagenda kimubuuzaako, buli ddakiika egenda mubuuzibwako, buli ddakiika emubalwako. Alina okubeera ng'agikoleramu ekyo ekinaamugasa kuno ku nsi era n'ekinaamugasa ku lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo ebyengero ebyo ebibiri basiraamu mbajjukiza okubeera nga tubikozesa bulungi,
tukozese bulungi obulamu Allah bwatuwa obuwangazi waffe tukozese bulungi obudde Allah bwatuwa kubanga tujja kwejjusa nga akadde ako kagenze naye nga tekakyasobola kudda olwaleero abantu bejjusa bebabeerera abato nga basobola okusoma mu class nga tebakozesa kaseera ako school fees yaliwo omuntu bamuweereranga ssente ne zigenda mu school fees muzeeyi n'asasula n'atasoma n'agaana okusoma olwaleero bejjusa naye nga takyasobola kuddayo goddayo mu kilaasi ng'okuze bakuwandika ne mawulire n'olwekyo abantu bejjusa naye ng'obudde tebusobola kudda mabega tukozese obudde nga tubukozesa bulungi bwe tujja okubeera abaganyulwa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa obulamu n'obudde tubiseeko essira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.